mbadde nsaba muleme kutuula ekituuti musooka mukirekawo katono nsaba okwaniriza Dr. Simeon Kayiwa ne Professor ne Professor Kayiwa mujjeko wano tuwubireko ku bantu tubawe ekitiibwa kyabwe kubanga be bakadde baffe. Abadde ankubira amasimu ag'okumu n'okunsindikira messages buli kaseera Professor Simeon Kayiwa n'omukyala nga batuzaamu amaanyi buli lunaku era yanga nodda muzeeto lukwatako kanzire eno mwene sikwatayo tujja kuba bulungi muzeeyi Mukama yebazibwe. Yangamba ku Sunday agenda kutuulako ono naye awulire enjiri gye nsooka okubuulira. Naye era mu byonna nsaba ababuuzeeko waakiri. Mukama yebazibwe nnyo. Okubuuza nja kugamba ogambye nti twebaza Katonda kye yatukoledde okuwonya pastor waffe. Ate n'ekirala aŋŋaanye okukwata ku luyi luno ekyo sijja kukyongerako nenkyogedde bwogezi. Okay? Waliwo awamuluma. Okay? Tusabirawo Katonda akole ki? Awonyeewo. Richard Muhomoza yali Wange nga 16 December wala ka function katontono pasa bujingo yakaliko n'abalala bali batongoza ekitabo oli abayivu omu kibuga muno abawandika kibacha biography of Professor Simeon Kayiwa kati bali bakitongoza bombi baliwo ono yali main speaker naye Mukama yebazibwe nnyo. Pastor Bujingo akimanyi naye mukwano gwange nnyo n'ekirala kyamanyi buli week tubadde tutuula ffenna ne tunyumya buli week for years ne tunyumya for 2 hours. Wegamba Katonda yebale okuba nti yanyambye mukwano gwange n'atafa. Ekyokusatu ekisembayo kubanga sigenda kwerabira kati ekifaananyi ekiri mu Bayibuli ekya Yesu Kristo bw'atuwa kava. Ekyo sigenda kukyerabira kubanga kyekino kyatuliko ku luno. Omuntu n'awa kava munne ye n'afa. Ono nakola ki? N'abeera mulamu. Ekyo kikulu nnyo nnyo nnyo. Era twebaza Katonda nti Pastor Bujingo yasigala nga ategeera naye kyewunyisa ani yasigala mukuuma awo sijja nkomyawo Katonda b'omukisa. Nayanza muzeeyi mama tobabuuzizaako. Mukama yebazibwe nnyo. Banaye twebaza Katonda eyatukuumira mukwano gwaffe Pastor Bujingo. Twandibaddewo abannange, twandibadde mu maziga naye Yesu yatutaasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mukama ng'oli mulungi, Yesu ng'oli mulungi. Amina. Nzikiza nsabire Pentagon enzimbibwe n'ekkanisa ebeere y'amaanyi. Mukama Katonda wa Ibrahim na Isaac na Yakobo, ekkanisa ennene gye tuloota tusaba oweza malayika
ezimbibwe era eggwe. Era tusaba Katonda waffe owe omukisa Pastor Bujingo okuyimirirawo mu kiseera kino. Amiina. Naffe twakiyitamu ku mbaga yaffe abantu tutamanyi era bwe balinnya okugamba ekintu tobamanyi, okay? Wakyogedde okoze bulungi nnyo nange sibamanyi. Twali tuli awantu awo Cross Road okuva Namirembe wali embaga yabadde ku Saturday, tuli ekyeggulo mu nyumba ya Reverend bamwita Kibuuka nempulira eddoboozi nga lyawulira ery'omutukuvu nga tuli ku ttebo nembagamba ffenna tukke wansi, ne tukka wansi dakika eyo ne batusindira Amasasi mu 1991 ne batusindira Amasasi ebisosonkole nga tulaba bigweri. Oli yali tayagala mbaga yaffe tuwere mu bufumbo ne Dr. Silia ndowooza, n'oluvannyuma bonna bajja ne beeropa abaabikola. Buli omu nga tannaba kufa baali bangi, baali 12 abatuulanga mu meeting. Buli omu nga tannaba kufa yajja neyenenya, bajja ne beeropa. Katonda naye tubasonyiwa era netutabuulira n'abantu kiki ekibaddewo, twabasonyiwa. Kankwita taata wange kubanga olina ekkanisa nnene nnyo, sonyiwa abakola obubi, olyoka ogenda mu maaso ng'olina emirembe. Kati ekyo naffe twakiyitamu oluvannyuma beeropa. Kankomaawo tugende tutuule mu bifo byaffe, genda ng'okubira Mukama engalo ez'amaanyi. Genda nga webaza Katonda omulungi. Buli ali wano agenda kutoola amafuta. Mukama akuwe omukisa. Lamusaako okwoyo akuliraanye, mugambe nsanyusa okulaba, mugambe Mukama yeebazibwa olw'ekirabo eky'obulamu. Bw'oba olina ne gw'olengera ng'oyagala mulamusaako era naye genda omulamuseeko. Twala omukisa guno bwe yanjulira akuliraanye, mugambe nti nze gw'olaba I am blessed. Mugambe nina omukisa ku bulamu bwange. Oliraanye omuntu omutuufu. Nina omukisa si lwa kubanga nina ssente nnyingi, nina omukisa si lwa kubanga nina ebintu ebikalu bingi, naye nina omukisa kubanga nalokoka. Omulokole zikubire waggulu zinoge bulungi mu linnya lya Yesu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. We are blessed. Uganda is blessed. House of prayer is more blessed. Mwebale kuweereza. Ntutte weeks singa 2 nga siri wano. Njagala kwebaza abaweereza abayimiridde era ekibaddewo mu biro bino kibadde kiri nti
mulabye ne kubaweereza bamutalabangako ku kituuti abaana abali wano ababuulizi b'enjiri church administration yebawadde omukisa ne bayimirira ne babuulira. So twagala kwebaza Katonda olw'obuweereza abaana bwe bakoze mu bbanga lye mbadde nga ntudde nga ndi mu kujjanjabibwa. Tukikubireko mu ngalo. Ekkanisa bw'ebaamu ababuulizi b'enjiri, ekisooka eba yeeraze lwatu okuba ne future. Ekyokubiri, munzikirize neebaze abantu abangi ennyo abeeyiye mu maka gange ne Susan Makula e Namayumba. Okujja okutusaasira ebyabawo byagenda okubaawo nga mukyala wa muganda wange Richard Muhumuza n'abaana bonna nga ffenna tubeera mu nnyumba emu e Namayumba okumala emyezi 3. Richard Muhumuza yalina abaana ab'obuwala 4 ne mukyala we, naye nga basaba Katonda baweeyo akaana akalenzi. Ekirungi agenza ogenda eri Mukama waffe nga akalezeeko nga yakakalerera emyezi 2. So twagala kubeebaza abazze waka abatusabidde essaala nga temusobodde kujja, ababadde wano nga mwegayirira Katonda mu kusaba n'okusiiba, abadde wano nga mwegayirira Katonda mu kusaba n'okusiiba, abali ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku bugazi bw'ensi eno, abali emitala w'amayanja, abakoze kyonna naddala eky'omwoyo, kubanga kye tubadde tusinga okwetaaga kya mwoyo. Tubadde twetaaga nnyo eky'omwoyo. So tubeebaza era nga tubasaba temulekeraawo essaala tuzeetaaga.